fundamental reason. Buli omusala omusumba afuna omusumba gwe mubuuza ekibuuzo gwoteredde kubanga abamu tebateredde abamu bajabuza nenaalikasalayo ya tebateredde abamu so obuuza ekibuuzo ekyo abamu tebateredde ne webayisibwa tereevu n'omusingiso mutereevu so osooka okubuuza ekibuuzo ekyo olwekyo twalabye abantu bangi nga bava mu bana abasajja abeeyita bakatonda. Omuntu n'akula n'alya akalo n'agenda n'akosa ne kaabuyonjo n'akula n'afuna n'ekirwadde n'afuna n'envi naye najja n'akugamba nze Katonda ng'ate ofaanana nga nze nga naye weebaka n'ofuluuta n'ofa n'obulwadde obumu obw'enjawulo. So abantu bakitegedde nti bannange Katonda gwe twetaaga agenda okutuyamba talina kutufaanana oba kufaananya bizibu byaffe naye. So twalabye emitwalo n'emitwalo mingi nga giva mu nzikirizo efaanaganako bwezityo nga zidda ewa Katonda. Ku sseedi eno ekyasiize nga bwe ŋŋambye obunene mu bulokole bwonna obwa Uganda. Lwaki njogera bwe ntyo? Saagala kugeraageranya nakubanga akompiitinga n'enkuŋŋaanira ezibaddewo. Naye njagala kubakubira kifaananyi nga neebaza Katonda. Enkuŋŋaana ze twalabye ennene ennyo mu Uganda, luŋŋaana lw'omugenzi T. Roseboro lwali lunene nnyo. Reinhard Bongi naye mugenzi lwali lunene nnyo mu Uganda. Enkuŋŋaana nga Preflodola yajja yali Namboole. Enkuŋŋaana nga Benihini yajja yali Namboole. Enkuŋŋaana ezo zaali nnene nnyo era nga zekyasiba okuba nga nnene nnyo mu Uganda. Naye jjukira enkuŋŋaana ezo zaali luddawa? T. Roseboro yali Lugogo. Bw'oba ogenda kuteeka abantu erugogo mu kisaawe okisobola okuteekayo abantu emitwalo 2 kale 3 kale 4. Jjukira nayogedde miliyoni namba ey'abantu. Kaakati bw'oba ogenda kuteeka abantu mu kisaawe ekya bulijjo football pitch ebaamu eka emu. Ekisaawe ky'omupiira kibeeramu eka emu. Kati osobola okuteeka abantu bameka mu kisaawe ky'omupiira ku eka emu. Bw'ogenda eNamboole waliyo emitwalo 4 bwewabadde enkuŋŋaana ennene ennyo. Kati bw'okozesa n'omuddo osobola okuteekayo abala emitwalo 4 emirala kale n'emitwalo nga 8 kale oba kale emitwalo 10. Jjukira nayogedde kakadde k'abantu. Kyokola tetwagenda mu bisaawe bya bulijjo. Twali tumanyi abantu bagenda kujyamu. Nga tewali kisaawe mu Uganda ekisobola okumalawo abantu bano. Twapangisa ekyererezi ne tutwala greda ne tukisenda busenzi nga kiriko eka nga bwe nabagambye eka 15 n'ojja ku kituuti nga gw'omanyi nti ogezze kubba bubbi bantu n'ogeta ebyamagero n'ofera obujulizi n'ogulirira abantu bakwogerere nga bw'olina amaanyi. Bw'omala okubalaga mu bw'olina amaanyi n'obaguza amazzigo n'obaguza ebintu ebirala. Ebyo ebikolwa bannayuganda babikyawa banoonya ekyamazima ti njagala omusumba ayimirire nga mmanyi nti mazima ddala ono agenda kuntuusa mu ggulu. Kati wabaddewo enjala eyo kubanga mujjukira obulokole babusiiga enziro. Bano abasajja sina basumba. Mulabye ku stories ez'enjawulo ezibadde zigenda mu media, so si media yaffe yokka. Mulabye ku butambi obumu bubadde ku television ez'enjawulo nga NTV, NBS n'ebirala nga bakulaga ndi actually waliwo documentation eraga oba waliwo ne investigative story eraga nti omusajja ono akola ebikolobero bw'ebiti akyanga ebyamagero bw'ebiti nakino. Ebyo tubirabireko mu Uganda. Ekyembi bannayuganda oba naddala bannamawulire simanyi oba lwaki temwagala kulaga bikolwa by'abasajja bano. Ate singa mukola okuvunaanyizibwa bwammwe kubanga muyamba bannayuganda wandibadde obalabula mulabule bannayuganda kubanga onayinza okuba mwanawo oba taatawo oba sengaawo oba mwannyoko yagenda mu makanisa bwe kati n'alimbibwa abalaba bakwatirayo mu businga obusabirwamu abalala n'abagamba ngenda kusiiga amafuta mu bifo ebyekyama ng'omukyala onsobole okujjako omuzimu ogukutawanya ne mwami wo. Ogendayo bwa mwami wange ankuba, mwami wange tanjagala nga nze ntegedde baakuloga
naye ekyakola eddogo njadde kutyako nga nkozesa okusiga amafuta mu bifo ebyekyama n'alyoka akutwala mu kasenge ogenda okuva eyo nga omwana wo wa myaka 16 omwana wo emyaka 2 mukyala wo wa myaka 23 bamugesegese bamutawanyiza kati onayinza okubasengaawo sisitawo so bannamawulire mutuyambe mu kifo ky'okusiiga enziro ate abasumba bavaayo okuvumirira ebikolwa ebyo muvumirire ebikolwa ebyo abasumba babikola babireke bakyuke kubanga mba simanyi lwaki osobola okutumbula obubi bwenga munnamawulire ate n'onyigiriza amazima nze nvuddeyo ngambye omusumba bw'aba nga afera ebyamagero era ngabba abantu oyo si musumba mumuleke kakati bwe mmala okwogera ekyo oyo omusumba gwenjogeddeko najja n'akuwayo emitwalo 3 naga mwana kanzitire kasitoola ako tunula eri tokwogera ku kanyigirize ka editing ka deleting namwe ne mwedeletinga nawe obanga yenyigidde mu kikolwa ekyo ekyokutulugunya bannayuganda sinze nzekka nze njogedde bino abasumba abalala bavuddeyo ne boogera bwe batyo lwaki amawulire amalungi agayamba bannayuganda ate muganyigiriza ate obufere ate bwe mutumbula so bannayuganda bannaffe bannamawulire I think the time has come for us to stand on the side of truth. Tuyimirire ku mazima tuyambe bannayuganda omwa poliisi avuddeyo agambye wegendereze wano waliwo abakuba obutayimbwa bagenda bakuba ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 6 ogw'ekiro temuyitawaawo bajja kutta waliwo abakuba obutayimbwa kati olumala okwogera bwetyo nannyini kuba butayimbwa najja gwe ku journalist nagandi gwani pm whatever oli ku .com ki oli social media ki simanyi oli kuwani buloga kwaka 5 abo baveeko bwetuuka kuba amawulire ago kati oba oyambe bannayuganda era buli muntu bw'alifiira walinga asala n'afa tolowooza nti naawe omusaayi gwe gugenda kubeera ku mutwe gwo so yensonga lwaki bannayuganda beenyigidde nnyo mu kigwegweto kino ekyokulaba nga uganda edde obujja n'abasumba nga badda ku mulamwa gwabwe kino ekyokuba nti abasumba gye bali bakozesa obwana obuto nga babakozesa ebyebisiyaga myaka 16 n'akakwata bulampaka n'akalya ebisiyaga ebintu ebyo bibadde birudde mu uganda n'abasumba bamu nga bamanyi ti bw'oyogera bwotyo otegeeza oli naye ne babinyigiriza ebikola bino ebyokugamba nti omuntu agenda mu counseling amusumba n'amukwatirayo bibadde birudde mu uganda abantu babimanyi naye era abannamawulire babinyigiriza ebyokugamba nti nno omuntu afera abantu ng'akola ebyamagero ebyobulimba alaga abantu nti yaye ayina amaanyi kati bw'amala okulaga nti ayina amaanyi n'alyoka kugamba nti kuba oyagala amaanyi kano n'ebyamagero bino jangu mu kasenge osasule omusumba emitwalo 2 akusabire really amaanyi ge yakulaze sigage tagalina yafeze ekyamagero oli najja neyeegwisa bwati oba najja naga nti ndaba mukama nkoledde ekyamagero naye nga yamusasudde sente okwogera ekyo kati amaanyi ge yakulaze tagalina okay kakati na bino byakusuubiza tabirina naye gwakwagalako emitwalo 10 egya baasa kati n'akugeta service neggwa n'akola ekyenkeera n'akola ekyemyaka 15 kati fatubudde tugamba Uganda mwegendereza amakanisa bwe gatyo gabafera bufezi nakubajja ku birala ate olwokuba bano abasajja abasumba abafere beetaaga nabo okwekuuma omanyi gye balaga tebasobola kugenda wa Katonda mbw abakuumi bagenda mubasamize kubanga bakimanyi omusingi gwabwe mukyamu kati babayagala okwekuuma nga kawai bano abasajja benfeze nabo bayinza okunyiigira ne bankola ekirala kati naye yenywereza mubasamize kyobola abo basamize n'abasumba bano abafere balina obumu obw'enjawulo era bakwata omusajja oli lumu n'agamba nti bannange bino ebitundu ebyekyama abasumba b'omu Kampala wano ab'amaanyi biba byensaba tukolagana ffenna omusajja oyo kati ali luzira bamukwata omusango gwamusinga nemusamize munne musumba nemusamize munne omusango gwamusinga so byenjogerako biri documented lumu mwawulira omwogezi omu owa poliisi oba ow'ekitongole ekikesi ng'agenda agamba nti bino bye boogera obutambi tebuliiyo bagamba nti kanisa simanyi abasumba bamu bafere batwala ettaka ly'abantu babwereere barepinga abaana bakola n'emisango oyo omwogezi wa gavumenti n'agamba nti ebyo tebiriiyo bannayuganda mukimanyi nti byebiri era omusajja oyo simanyi lwaki yayogera bwatyo alina okuddamu
alina okuddamu n'ategeeza bannayuganda lwaki yayogera ekyo, kubanga mwe mukimanyi n'empuliziganya endala zaali zikyogeddeko. Kati ate ne BBC olupapula oba empuliziganya television oba broadcast company etali yawano yavuddeyo nekola investigation yeyaayo mu Uganda, era olutambi lwabwe lwavuddeyo ku lunaku lwennyini lutandika ku luseeri nga tuva lugenda. Tetwamanya lupapula luno, tetwabe batubuulira nako tetubimanyi, naffe we are surprised, naffe twewuunya bwewuunya nga akatambi kaviriddeyo mu kaseera kaako. Kaakati ogenda okwekanga nga mazima ddala bannayuganda okusinziira ku byetwalaba mu katambi ako, yes, basaddaaka abantu nga beeyita basumba. Mwe bannayuganda bwe mulina ekibwetere batta abantu mu ngeri ennene y'ekikungu nga beeyita basumba. Bannayuganda they've been abused, okay, olw'abantu bano abeeyita abasumba. Bano si basumba b'abalokole, beeyita bweyisi, era njagala Uganda ekimanye. So n'olw'ensonga eyo abantu beenyigira mu bubaka Mukama bw'atuwadde. Ogenda mu region n'ofuna abasumba 98 ku 100 nga beenyigidde mu lukuŋŋaana lwe lumu. Ekyo si kitono, kubanga singa message yaffe Mukama gye yatuwa tebagyagala era tebandijenyigiddemu. So kikulaga nti Uganda ekooye okulaba nga obulokole bulinnyirirwa olw'abasajja bano ababu hijacking nga babuwamba ne babwagala bulabike mu ngeri endala mu maaso g'abantu. Olwo sitaani yabakifunamu nabo bwe babakifunamu. Kyokubiri, Uganda yeetegese okulaba nga revival ekomawo, revival lunaku lwa Mukama, era Katonda aba Katonda buli lunaku. Naye wiiki eno bagiyita ntukuvu kubanga waliwo ekinene ekyakolebwa. Yesu Kristo tumujjukira nti yakomererwa ku musaalaba, ku Lwokutaano olwo tugenda kumujjukira, era ku lunaku olwa Sande ye mazuukira, ye Easter, Yesu yazuukira mu bafu. Ebigambo ebyo bibiri oba ebikola ebyo ebibiri bye byakyusa ensi yonna nga bwe tugimanyi. Singa Yesu teyafa, singa ffe ffenna ebibi byonna bye tukola n'emisango gyabyo giri ku mutwe gwaffe. Naye Yesu bwe yafa yatwala ekifo kyaffe, ye n'afa ku lwaffe, ng'era bw'onoolaba omuntu nti asingiddwa omusango naye mu kaguli nga bakamusalira omusango, newabaayo omusajja n'amugaa nti bannange mmanyi temugenda kumutta omusajja oyo asaliddwa gwakufa, naye mu kifo ky'okufa nze neewaddeyo muttenze oyo bamusumulule. Yesu kye yatukolera ku musaalaba, ebibi ebyaffe bye twali tusobola kwesonyiwa wadde okuwona yabitwala ne bamukomera ku musaalaba. Kyokubiri, bwe bamukomera ku musaalaba ate teyalemerako, bamuziika. Ekinene kye kino nti ku lunaku olwokusatu yazuukira. Kika kakodyo sitaani kaatamanya, yali amanyi Yesu bw'anaafa ajja kufa ng'ero abantu bonna babadde abatta, kubanga Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kufa. Kati olw'okuba nti oba okoze ekibi nga ekibi olina okisasulira, ate okisasulira nakufa, kitegeeza omwana w'omuntu teyandisobodde kwewonya na kwenunula, kubanga bw'oba ofudde ate ogasaaki. Kati Yesu kwe kufa mu ffe ku lwaffe, naye mu kufa kwe Yesu Katonda ng'ayinayo last card ye yakuzuukira. Kasitaani aba ajaganya nti musse, noone yali azze endowooza okugamba nti ye mulokozi musse, kati ate Katonda n'amuzuukiza okuva mu bafu. Mu kuzuukira okwo yazuukira n'amaanyi mangi nnyo, era nga bw'omanyi okuzuukira si kintu ky'olaba buli lunaku ku kyalo. Sirowooza nti waafunyeyo ne ku sitooli ewammwe eyo gy'osula tigundi yazuukidde wiiki ejja, katulinde wiiki eno endala azuukire. Si kye kya bulijjo. Yesu bwe yazuukira kyakyusa history yonna. Setaani eyali alowooza nti amumaze, Yesu bwe yazuukira ebibi bye yafiirira ye akawunti ebadde credited nti biwonyezeddwa kubanga byetise ku musaalaba. Kati buno obulamu ate obupya bwa Katonda tasobola kubuziriza. Kati bwe yazuukirira mu bulamu n'alyoka atuwa amaanyi n'obulamu bwe okuyingiramu abo bonna abamukkiriza. So ennaku zino za kutunuulira ebintu bya mirundi ebiri. Number 1, kutunuulira obulamu bwo.
ebyo ebibi Yesu bye yafiirira ate okyayongera okubikola. Era mu kukola ebibi ebyo ogulumiza otya Katonda yatuma omwana we okubifiirira. So ke kaseera kwekuba ku mutima okulaba ng'obeera munnayuganda asinga ku bw'obadde, okulaba nga ebibi ebyo Katonda bye yatufiirira naawe obimuwa abitwale, obeere munnayuganda omulungi asanyusa amaka go, asanyusa abaana bo, asanyusa erangijo, asanyusa n'eggwanga. Ekyokubiri bwe kubanga otambulira mu bulamu obupya Katonda bwe yatuwa. Obulamu obupya bwe bulamu obw'obutuukirivu, okwagalana ne banno, okuweereza eggwanga lyo, okuweereza ab'omu maka go, bwe bulamu obupya obw'obutuukirivu. Nsaba bannayuganda mweyiwe mu masinzizo gammwe gonna, musinze Katonda ku Lwokutaano luno nga mujjukira okufa kwe, ne ku Sande nga mujjukira amazuukira ge. Tuve mu busamize, tuve mu bikola ebibi ebyobwa bannabbi b'obulimba, tuweereze Katonda, tumwagale, tumusinze ku Sande eno, Uganda ebeere empya amazuukira. Mukama abawomukisa. Happy Easter. Yavaayo ng'alungamya omukyalo mu bigambo bye ayogera ku TV ng'agamba atyamya abantu aweebuula eddiini n'ekkanisa, agamba mukyala waabwe. Ensonga eno ebadde kawamu ng'abasumba n'ekkanisa ya Kristo, kubanga tulaba entalo zanyisa okujja okusaidia. Siyinza kukomentinga nnyo ku bigambo by'abantu kuba mbadde sibiwulira bulungi era simanyi kibadde kigenda mu maaso. Naye kyenjagala okugamba kiri kimu: olutalo lwe tulwana lusinga omuntu okwogera ekigambo noonya ekigambo. Olutalo lw'abalokole olukyasinze kwe kulwanyisa bannabbi b'obulimba, abasajja abafere abakozesa amaanyi ga Setaani, amaanyi ga Illuminati n'amaanyi g'okusalako ebitundu by'abantu ebyekyama okufuna amaanyi gaabwe, n'abo abakabasanya abavubuka nga babakola ebintu babavuga empanka abaana abato. Ekyo kye fundamental reason and message that we need to resonate. Omuntu bw'akugamba nti nze sisobola kusabira bantu ne bawona okujjako nga maze kabasanya n'okusodomizinga omwana omuto, that is concerning to us as pastors. Ekyo kye kisinga obukulu. Naye ogamba omuntu kino nakiri, ebyo bigambo ebitalina foundation. Naye ekikulu kye kino: oli musumba ateredde, oli musumba omutuufu, oli musumba asigala ku mulamwa, abantu ba Katonda tubabuza, ekyo gwe mulamwa omunene. Oli muntu ayamba amaka okulaakulana, oli muntu ayamba obufumbo okutebenkera, oba wava ku mulamwa, ekyo kisinga obukulu. Yakuzaala mu Katonda mu njiri, n'akusomesa, n'akulungamya, n'akusinga okukola ekkanisa. That's how the setup is. Buli musumba alinayo senior pastor we gwatunuulira. Abamu abasumba bakola fraternities, abalala bakola obumu obwingi bateekamu. Naye ekibi, abasumba bosinga okulaba nga bafudde ku mulamwa tebalina abawagula, so bo babuvaamu obumu bwabwe tebabwagala, n'afuna ekintu kye kyavuga nga yekka. Kati awo wava ebizibu, ate nga tosobola mukaka kubanga ye aba amanyi omutima gwe. Omusumba omufere ye aba amanyi nti bwe naagenda mu basajja bali bajja kumbuza ebibuuzo, nze kanneetandikirewo ekintu kyange. Kati yafuuka mukama w'ekintu kye, yafuuka omu yekka ali ku mutwe. Kati mu ngeri efaanaganako bwenti obulokole ne buba nga buli deprived, kubanga obulokole is not an institution, it's a faith. Kati kyova olaba twetaaga ngana, ate twetaaga n'obumu. Obumu bwe tusobola okwasubscribinga mu so singa obumu obw'amateeka naye ng'obumu obw'abooluganda etuba nga tusobola okulungamya abantu ab'enjawulo. Bw'onoondagayo omuntu yenna avudde ku mulamwa, era ojja kundaga nti ye yekka yenna nnyini kintu kye yakivuga. Kati awo balina otuyamba abantu abo baddala ali ku mulamwa alina okweyamba n'abantu n'abayamba okubanga afuuka ekitundu kya obumu obw'enjawulo. Ffe tetusobola kuba
nabumu ng'obwa Papa, obumu obwa Anglican Church reporting somewhere in England n'ebirala tetusobola kuba ekyo kubanga obuweereza bwaffe obumu buli individual osaba Mukama n'akulungama n'akuwa omukisa okutandika ekintu kubanga olabye obwetaavu. Kiraba olaba obwetaavu bw'ekyalo kyo gye wakulira abantu tewali kkanisa balokose tebalinayo balaga n'otandika mu mutima omulungi naye oteeka okuba ng'olina gy'ova kati gwe gy'oveeyo mu kkanisa yewa kale okugambira abasumba basigale mu bumu obw'enjawulo basobole okubeera akawunti. Yes. Nti ennyambala bambala bubi ate era beekuba ekizigo naye beefuula nti balokole nnyo oba batuukirivu nnyo. Kino kirekawa eddiini era naffe abagoberezi kitulekawa. Bakyala baffe tetuutye obasindikanga bituuti oba makyaki. Comment jajula next time kutanona flow ya kino kigenda maaso and address that another time, but yeah, it's a legitimate question. Yakala tusigale kumalamu abana ba yakubayita mu other issues.